Kyagulanyi Robert Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine atuuse ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform ekisangibwa Makerere Kavule ng'awerekeddwako mukyala we Baby Tungo Kyagulanyi, mutabani we Shadrack Mbogo, omukwanaganya wa NUP Fred Nyanzi, maama wa Eddie Mutwe, maama Yasini Sekitoleko, saako ne bakyala b'abasibe abali mu makomera nga bano bavunaanibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Ono yeyanjulidde akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform aka Electoral Management Committee kano nga kakulemberwa Harriet Chemutai, era bw'atyo n'abategeeza nga bwe yeegwanyiza okukwatira NUP bendera mu kalulu akabindabinda 2026 ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. A mandatory function as far as the National Unity Platform is concerned. Harriet Chemutai akakasizza nga Kyagulanyi bw'atuukiriza ebisaanyizo byonna ebimukkiriza okukwatira ekibiina kya NUP bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti bw'eggwanga Uganda. Documents and you've met the requirements. We are going to forward your application later to the relevant organ for further processing. Thank you so much. We had requested for 2 copies of your academic documents, which you have presented. We have received, and we are going to return 1 copy to you as evidence that you really submitted your documents to us, and we have received. So I'm going to formally hand over this to you as proof that you submitted your documents to us, Mr. President of the National Unity Platform, as we wait for other candidates. Thank you so much. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire, Kyagulanyi Robert Ssentamu ategeezezza nga bwe wakyaliwo olugendo olunene lw'alina okuggusa lw'atannaba kuggusa. Oluvannyuma lw'okwefumiitiriza ennyo n'okwerowooza n'okwogeraganya n'abantu b'enjawulo nammwe mikwano gyange, nate ku mulundi guno nsazeewo omulundi ogwokubiri okwewaayo nkwatira ekibiina kyaffe flaga bwa pulezidenti bwa Uganda. Njagala mmanye baganda bange nti si kinyumu, si kwagala nnyo, si kwagala bitiibwa oba tutumu, naye waliwo olugendo olutannaba kugguka. Olwaleero mwandibadde mundaba ne baganda bange kuba buli we mundaba wonna Eddie Mutwe ambeera ku sayidi, oba ebiseera gye bivuddeko nga Eddie Mutwe bw'abaawo ku security kubaako abantu nga Bamachete. Nyina ne mikwano gyange mingi nga Bakibalama eyali ne bawange Magere, nga Mwami Ddamulira eyali muwagizi waffe nnyo okuva ewa Kiseka n'abalala bangi tetusobodde kubeera nabo olunaku lwaleero, naye ndi musanyufu nti baganda baffe bakiikiriddwa. Kya kitiibwa nti olunaku lwaleero nzize ne maama wa Eddie Ssebuufu bwe tumanyi nga Eddie Mutwe abeerewo olwaleero. Ndi musanyufu nti olwaleero ndi ne maama wa Machete oba Sekitoleko Yasini, kubanga Sekitoleko taliiwo, Eddie Mutwe ali mukomera ne Machete bali mukomera awatali musango. Kyagulanyi akinogaanyiza nti singa bamwesiga ne bamukwasa bendera y'ekibiina si wa kuswaza kibiina kya National Unity Platform. Okusalawo olwaleero nsowoleyo, era baganda bange mwenna aba National Unity Platform mbasabe obuwagizi. Singa munankwasa flaga okubakiikirira sigenda baswaza, sigenda batiirira. Omusajja tumusobola ate nange mwewulira. So bwe munnanneesiga baganda bange, kakasa kijja kuleetera ne Uganda yonna okuneesiga, era nkakasa nti obuwanguzi tujja buleeta.
Yamyuka ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino mu bbendobendo lya Buganda Ssebuufu John Mary naye alambuludde ku kibaddewo. Afulumye ekirangiriro nga 18 omwezi guno ogw'omukaaga nga ssemateeka waffe bw'agamba, era deadline eggwako lwaleero ssaawa 11. Ennaku 2 emabega waliwo mmemba waffe omu eyazze yadde mukyala naye empapula yataserezeza bulungi, ne tumusaba addeyo azisereze, tumuwa guidance yeetagisa, era tumugamba okomewo kati lunasukka lwakusatu essaawa 11, era naye tukyamulinda kuba takomyewo. Ye Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert mumulabye azze alese original copies zonna zonna ez'obuyigirize, era ng'ebisaanyizo ebitandikirwako ebisooka byonna byonna bituukiriza bulungi. Ne bannakibiina abalala omubadde Lusagala Bosco ne Semanda Ronald bagambye nti Kyagulanyi kyakoze kiraga demokulasiyo w'ekimmemmette ajjudde mu kibiina kyabwe ekya National Unity Platform. Nze nno ndi musanyufu bya nsusso olwaleero okubeera ng'omukulembeze waffe pulezidenti waffe Kyagulanyi olwaleero naye aleese empapula ze akabonero kalungi. Ekikwedde olunaku olwaleero tekibadde kinyumo kyakwerekera bwerekezi pulezidenti. Ffe abamu tuli basanyufu nnyo aye tuli mativu tetubadde bamu ku bannayuganda abatono nnyo abaddewo ng'ebyafaayo biwandiikibwa. So president okujja n'akomyayo empapula kabonero akalaga nti olutabaawo lwalimu ekyamazima lwa ddala. Okukomyawo empapula mu kibiina kino ez'abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo mu ggwanga mu butongole kwali kwakomekkerezebwa ku lunaku olwa bbalaza, wabula olw'okuba nti waaliwo abaali tebannaba kuwaayo bipapula byabwe bwe kutyo ne kwongerwamu ennaku, era nga Kyagulanyi y'omu ku bakozesezza omwagaanya guno okutuusa ebipapula byabwe. Kyagulanyi ye pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform asookedde ddala okuva lwe kyabangibwawo bwe kyali kyetegekera akalulu ka 2021, era nga Kyagulanyi yakwata ekifo kyakubiri nga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ye yamuwangula. Naalongo Nakyeyune Rose yakusakidde emboozi eno ku Promise TV alipoota leero.